Musibye mukyabalungi abali eyo mbebaza emirimu gye mukisizzaako engalo olunaku olwaleero abafunye ebirungi alhamdulillah twebaza Katonda olw'ebirungi by'abatuusizzaako abafunye obuzibu abalwadde nsaba Katonda abeere ng'ate abasuusa abaviiriddwako abammwe nsaba Katonda abagumye abatereeza emitima akaseera tekaba kangu ng'oviiriddwako omuntu Program twejjanjabe buli lwa mukaaga ssaawa zibeera 9 tubeera twogera ku nsonga za byabulamu abaaliko omulundi guli ogwaggwa twagamba nti guno omwezi tuguwadde lususu endwadde nnyingi nnyo ezikwata ensusu bintu bingi bye tutwala okuba nti layisi naye ate nga mudda bijja tuviiramu obukyamu oba akatyabaga olunaku olwaleero tukyalina omusawo y'omu yatuwa akadde n'agalisoke yeewaddeyo okubanga asomesa ku bulwadde obutawaanya ensusu mukugu yasoma ebyensusu n'abikugukamu si bino ebyaffe ebya street naye he's a dermatologist tugenda kubangayo twogera ku akini tubeereyo gye tuyita baga gw'olina akini mungi gw'olina kino oluusi tetumanyi nakitegeeza ki olunaku olwaleero agenda tusomesa ku akini kiki omuntu bw'aba akigambye kitegeeza ki akwata baani kyekimuleetera okubanga akwata musawo tweyanzeero twongera akadde olw'omukaaga lwaleero naye mukyala asipadde n'okukyazaakera omulundi omulala amannya gange mpita musawo Musinguzi Umaru nga ndi musawo mukugu mu nsusu era nzijanjaba ensusu mu nkola y'ekizungu so nkolera ku Alma Dermatology Clinic musawo omuntu akini ffe tukiwulira ekintu kinene nnyo tetumanyi kiki ekitegeeza omuntu atulaba ku kwejjanjaba olunaku olwaleero abali mu katale abali mu masaaluni ag'enjawulo bw'awulira akini ategeere ki akini mu Luganda tugenda kiyita embalabe embalabe oba akini abalala basobola oziyita pimples naye pimples ke kamu ku kabonero k'embalabe oba akini kati akini bulwadde pimples bwe obuzimbi obufulumye yes enyawo so zezo ekirwadde mu Luganda yembalabe musawo biki ebimu ebiviirako bebireetera omuntu okufuna akini bulwadde obukwata mu Luzungu tukaita pilosebaceous unit kenja okugamba nja kugamba ako akatundu ku lususu lwo akalimu akaviiri n'obutafaali obukola oil ekita sebaceous gland n'obu appendages oba obuntu bwonna obukwatira awo bu structures obwo so endwadde ekwata akafo omuva akaviiri omanyi tulina enviiri ne ku face yo katwaleka kuli kendi kweziri ntono could be vellus nga tosobola zira vellus cell naye akaviiri akoolaba akatono ako kasobola ovaamu embalabe so ekireetera embalabe kisoboletera ebintu bingi tugenda bimenyamenya beeyigiza ekisooka tujja okukkiriza oba nedda akini asobola okuva mu genetics maama ne taata balina mu musaayi though kwekyo kyenkugambye discrepancies zikyaliwo abakugu bakyatini ye oba nedda naye nga kituufu ogeraganya taata ne maama baba balina embalabe abaana baabwe 70% bagenda kufuna embalabe kitegeeza genetic part eyo egenda beeramu buzaaliranwa kisobola okubeeramu ekyokubiri kyetuyita microorganisms waliwo obuwuka bubeera ku lususu buli nomale bubeerawo tubuyita Cutibacterium acnes ebimu tebigenda kukyuka Mercedes Benz tegenda kukyuka wodho mmotoka so abantu balina kale waliwo akawuka ka bacteria kabeera mu lususu so normal flora kitegeeza obuwuka tubeera nabo nakyo balaba ogenda kyemmanyi wali ogenze kumulana agamba olina obuwuka buno buli normal waliwo obeera ku lususu waliwo obeereyo wansi nga bukola lactic acid wodho kinga obujjayo kati buno bonna tebulina buzibu normal flora yes ne kati obwo obuwuka immune system yo eba ebukuuma tukita symbiosis eba ebukuuma nga immune system n'obuwuka bubeera atipa naye immune system yo neegezekamu obuwuka buli ne buflourishinga nga butandika olugendo olw'embalabe so obuwuka microorganisms n'ekirala ekisoboleeta embalabe tujja laba ebika by'embalabe what we call Malassezia fafa
era kano nako kawuka naye ka fungus ko si bacteria nga kali era kano kaleeta obubalabu obutono nga bufaanana monomorphic microbiota olaba muntu olina obubalabe busiiwasiiwamu buwona ne bugenda obubalabe obwo mulimu abamu abafuna obubalabe obwo nga naddala abakyala abamu nga bagenda mu nsonga kati ne bugirako ng'engeri y'olusirasira kati eyo tugenze ku nsonga endala ereeta embalabe gye tuyita hormonal oba androgens kakiyite androgens so kitegeeza obutafaali buno bwetuyita hormones busobola tuleetera embalabe kubanga wokkiriziganya nange tulina pubertal acne oba embalabe zirina kujja in that adolescent stage pubertal adolescent embalabe nga zitandika okujja naye there is pre-pubertal acne gye tuyita juvenile acne mu lusawo luzungu omwana below 12 years n'atandika okufuna embalabe si muwala si mulenzi naye kisinga oleetera ekyo kitegeeza ono omwana these immature androgens gonads zitandise okukola obuta androgens zino ennyingi tukiyita hyperandrogenism kitegeeza ono obutafaali butandise okukola androgens zigenda okukosa omubiri guno omubiri gutandika okukola butta omungi era waliyo nekiyita neonatal acne kaana kato bakazaana ku bbiri nga kalina embalabe naye kati ezo tayiri ddagala lyetaagisa awo nga tunatuuka ku ddagala lyetaagisa omuntu ayawula atya ezo embalabe ezo omwana zafunye nga yakazaalibwa ne hitrash tugenda tutuukayo naye kati kaokyogeddeko katukyogereko nakyo tukivuyo kati embalabe zo zibeera zeefaanana zokka hitrash abeera uniform ebeera uniform in that efaanagana olutututu olungi ate embalabe ogenda zisanga omwana nga ziri mu tizone zizimbyemu ezimu nga tezenkana baliza tezenkana ng'oggyeko fango acne oba embalabe zisoboletebwa eddagala tugenda kyogerako naye embalabe ziba zirinamu they are dysmorphic tezenkanankana ono ayinamu ekinene ayinamu akatono ayinamu ekizimbye ennyo ayinamu akali closed comedone akali open blackhead netali black oba whitehead n'oniraba ebintu ebyo ebivaamu so ebyo byonna bikabyamba naye osobola okwawula ate hitrash ne neonatal acne omusawo yalina okukugamba sigwe naye gwe omuntu era osobola laba luli luba lurash always uniform mu bifo ebitera otuyana oba ebiri exposed omwana alina olwo lurash uniformly that is hitrash sometimes okuba nga lumusiiwa oba terumusiiwa naye embalabe tezisiiwa ng'oggyeko fango acne oli gwe nkugambye ennyabo so twogedde ku kireetera embalabe kimu androgens hormones zina oba buno obutafaali bulina pleje bukola y'amaanyi mu kuleeta embalabe kubanga bugenda kwongeza omubiri gwo okukola olwo olubuto buto ekirala cosmetics eziziba obutuli gwe vaseline gwe akozesa kale petroleum jelly okozesa oils ne petroleum jelly ku lususu ebiri occlusive tegeeza ebizigo ebizibikira vaseline petroleum jelly byemwemetta vaseline ng'okozesa bizigo bya omwana olusula omwana olwo lwanjawulo kubanga gwe olulwo olu hyperactive lukola butto mungi so okozesa ekintu ekiri oil ekintu ekizito ennyo kigenda ziba obutuli so ekizibu ebintu ebyandifulumye mu buno obutuli bigenda sigala munda byongeza akaseera k'obwo obuwuka okumenya zo fast acid bino balabe zitandikira awo ekirala ddagala lyetumira netwesiiga lyetumira steroids abantu balina asthma birwadde bino byenkalakkalira nga it's inevitable alina okuba kweri steroid Dexa nekyalina kuzina abalwadde twetumiikiriza nnyo kafulu bampe kadexa kakika Fred kwakakola mangu ka steroid naye steroids are immune suppressors zigenda kusuppressinga immune system yo so kati eno immune system webanga eri suppressed buno obuka bugenda flourishinga bugenda kula nnyo so onolivaako lino eddagala immune system egenda kuzuukuka inflammatory cytokines zigenda kurelease koze liri wadomye anti-inflammatory kati olirekeddaawo kati omubiri ugenda zuukuka olabe embalabe nga zijja ennene zitandika okusiiwa n'ekirala ebizigo bye batabula waliwo obukurimu bano bafunye embalabe nga bw'okyogeddeko
oyogedde ku steroids mulimu bu cream kati obu cream zobo those are steroids uliva togedde kuzokumira ne kati buno cream ennaku zino babusalira amagezi bana batabula ebizigo babuteekamu kagenda kusigaza mu kala yo togenda kyuka naye the moment you use it kagenda kuba that falls off wiki emu bengo terede oli kala so continue ogenda olaba 1 month down the road you have what you call steroid induced acne balabe face is sensitive balabe zize oyina buno obuli munda comedons periorificial acne ate bano ng'olyo munne kaamukolera ka cream n'agenda direct ku pharmacy n'akagula gye tujja kati kojje kuba nababutabulira bizigo ne babutuwa abalala babutunda in pharmacies. Actually I condemn that habit. No, more so for our pharmacists kubasawo kubantu abagenze ne basoma really ne omuntu najjanga ina acne no muwa steroid cream bwe butyo otumenyere mu amayi MCG Eskedam Candidam Damoline Betnovate kati ezisingira ddala okunnuma ne mu kikuba bitunda Skin Success mulimu and very potent steroids steroids ezimu kuzisinga waggulu ziba ultra potent ne zino hydrocortisone is not a potent steroid. It's a steroid but not potent. Naye olina awamu ne clobetasol Movate genda mu kikuba mwali ajudde Movate Skin Success Lemonovate those creams obo nenze kati kale bano tebamanyi abo mu kikubo ovuki tebalina kikola naye n'omuntu asomye for sure omuntu pharmacist oba a dispenser omuntu najjanga ine mbalabe n'omuwa steroid it does not really fine yagala omuntu afune results eziri immediate but onaze cancel that patient naye kano kakolera mukwano gwo but it's not good tuve kukyokutuna n'okukola sente let us tunyonyola abantu bano kubanga eno siyo gyogenda gy'omuwadde fine egenda muwa that false hope ajja ne repercussions ezijja nzibu nnyo agenda afuna namakula nga avudde ku steroid cream skin barrier yonooneke ng'evudde ku steroid cream afune eczema because of steroid cream kubanga kyengambye eri it's an anti-inflammatory and an immune suppressant so suppressinga okuzimba kwonna okwandibaddewo omanyi ofuna obuzibu mu mubiri the body responds by inflammation. Yes. So kati wekibanga tetukihandolinze gwendwa kwa oyagala kola sente so steroid creams chali ekirala tulina what we call stress is an all round factor which affects all system eriyo nabuli katundu mubiri kwa tubaga tuli ebiroza fete bitebenkedde producing a stress hormones after they are steroid hormones so zigenda kuongeza obutafaali buno obukola oil ayeyongere akinyatandikiramu ekira family planning yes emergency pills katikati ogeri tuno ku emergency pills bano gwe nomira naye oyingiza hormones ennyingi so zigenda ku disruptinga yo nomo engeri gy'omubiri gwe gye gukola oil yeyongere embalabe zitandikirawo ne makeup omuntu alina oily skin there is makeup for oily skin naye embala zigenda tandikira because of the makeup yera walobe because I had a clear skin I did makeup my skin wasn't because of that makeup was not meant for someone nga ino lususulwo ennyabo ekirala what we call premenstrual acne asobola okujjanga omuntu agenda mu periods bakazi kubanga era buli obutafaali androgens zino ennyabo omulabye omulungi o program twejjanja tugenda kunywa ku lwendo lw'amazzi tova otukomawo abakatweyungako tweyanziza nnyo tweyanzeege mwebale kulondawo BBS Terefayina abatulabira mu butale obw'enjawulo abali mu masaluuni abali mu restaurants abali mu bitundu eby'enjawulo n'abatulabira ku mitimbagano gyaffe tweyanziza nnyo tweyanzeege abaleeta feedback ku station mwebale nnyo mwebalire ddala abajja luli ku guli omulundi nga mwetaaga omusawo of course mwebale nnyo mwebalire ddala kansubire nti mwafuna obuyambi twogera ku olunaku lwaleero twogera ku nsonga ya acne omusawo atugambye acne zembalabe wetugendedde mu kuwummulamu nga twogera ebimu ku bireetera oba ebireeta embalabe musawo obadde okyatunyonnyola ekirala etuyita foods of high glycemic index bw'olya emmere ezimba omubiri carbohydrates
ezongera amaanyi mwe muli kuje twalira chapati ibintu bingi oyogende ku chapati oli akamalo jiri then n'amata milk studies zalaga solete nata muzigo ekirala facial massage abaana bano baagala ka massage akakomo kubanga bakozesa occlusive oils yes ekirala constant exposure to sun omuntu abeera mukasana ennyo obeera mukasana ennyo omubiri gugenda ku okubanga gwetaaga olubuto olungi to increase perspiration or cooling down kati ensonga yakituufu n'oyo obuto one for temperature regulation okukuuma ebbugumu mu mubiri so oba mukasana omungi that means omubiri gulina okufulumya heat ennyingi so gulina okufulumya olwo olubuto call that oculating what we call evaporative cooling so awe embalabe zizotandikira awo ekirala waliwo ebirwadde nga polycystic ovarian syndrome bana abakazi abalina ebizimba ku nabaana yes tumor ovary can cause kubanga bino ebirwadde bina and because there is no kubirwadde because what we call hyperandrogenism androgens zino bijja kufulumizibwa nnyo oba buno obutafaali ng'obwabasajja testosterone dihydrotestosterone ezo zonna zigenda kuba nga ziproducingibwa a lot bana abakazi bala balina ebirwadde they may be having PCOS yes to the polycystic ovarian syndrome era gonna abantu abayina embalabe ezitaterera kubanga that constant production yes then ekirala mechanical trauma likaseera you picking acne gogo ina kabala ibongo bwoko mokaso bazijja msawo ekitegeeza bwemba n'embalabe kikyamu oginyiga yes unless ingeyenge and those people have psychological problems and ekika kyembalabe tukiyita acne excori then ekirala abantu aba occlusive wear headbands abantu era batadde abali headband osanga mu embalabe munda ne ba backpack abasala abambala backpack osanga balina embalabe straps because of that a mechanical friction ebeerawo yes so mu bufunze n'ekirala kisobola kweyabya omuntu nga olina oily skin eyo tugiyita acne prone skin by default kitegeeza bw'obanga olina space ya lubuto anytime embalabe zijja kubanga tokoze ebintu bisobola kuziiza msawo tulowooza nti embalabe zikwata bakyala bokka ne bwe twogera ku bulwadde bw'ensusu n'abasajja kibazingiramu kubanga bantu mulimu abaami boosanganga embalabe ye bulwadde bwe era ng'akugamba nzijjanjabe naye zigaanye kakati onosomya mukyala kakati wetutunuulira embalabe tusobola okugimenyamu emirundi ebiri mu bugazi waliwo kye tuyita pre-adolescent acne ne post-adolescent pre-adolescent acne 70 to 90% asinga beera mu basajja ate bwe tudda mu post-adolescent acne ate era beera mu bakazi bakyala gye hormonal acne ate era beera mu bakyala n'abasajja bamufuna naye ate era nnyo beera mu bakyala dani abakazi so acne abeera nnyo mu adolescent age bano okula okuvubuka kubanga buli lwe tukula omubiri gutandika okugaziwa ne kukola olubuto olungi olubuto ne lutandikirawo embalabe ennyabo so n'abasajja kitegeeza mu ono pre-adolescent n'abasajja abatannaba myaka 16 24 abavubuka abasajja fa basinga okufuna embalabe dani abakazi musawo omusajja bw'aba akuze nga embalabe bulwadde ekyo kyo tuyinza kyataaki nga kyeye omwami entuba tuyinza muyamba tutya kakati kiva ku ki embalabe tulina ozitandika ozirabanga ekirwadde tuleme girabanga ekintu omuntu alina okiyitamu kubanga omuntu ono aba tayambiddwa nga obudde bukyali walabeko omuntu alina ebituli mu lususu tomulabangako kubanga yafuna embalabe n'atajjanjibwa mu budde so agenda okujjanga surgery kyolina okukozebwa ate nga they are so expensive za bbeeyi nnyo bajja kujja kugamba inakola leza kakado inakola sessions nga 8 ose bukadde 8 nifa abazadde tubanga bana abaana myaka gyaffe n'ogera n'omutwalo omusawo eje mitwale 10 gyogenda osasula 2 jona sinza jona obolaze nafuna ebintu ebimugenda omujjanja omwana ogenda yogenda save fortune waliwo era kankibuulize wano mulimu era abaami nga nga
tulowooza skimu zaabwe ziri very sensitive. Bano bangenze mu saaluuni n'ayiwa ebitulututtu. Abamu ne bivaamu abali mu kulya mu kisaasire ne bivaamu n'amasira. Oli agamba nti saagala tebanteekako kino olw'ensonga nti ebirevu byamera naye wajjawo ebibala bye. Ekyo ate ye tuba tuyinza muyamba tutya? Kakati ekyo tukiyita pseudofolliculitis babe oba psychosis babe. Kiva ku ki? Ekintu ekisinga oleetera bino ebisukko omaze osala n'ofuna ebyo ebisukko ebyo kiva ku shaving. Ensala. So abasajja twagala nnyo okusala Shaolin. N'osala oyagala bakamalirewo ddala. Naye omuntu gy'akoma okunyiga mashini eno ng'anyiga ku lususu lwe. Akola indentations mu lususu. Agenda akola microcuts. Akaviiri ke yandisalidde waggulu akavuddeyo akasalira munda. Kubanga anyize machine so agenda kugendako mundako. Se kibaawo akaviiri kano agenda kasalira kagenda kukula kazingire munda. Era ogenda laba ingrown hair n'obusikayo nga kyava ku kusala viiri. Ekirala obuno microcuts bwe bakoze obuuka obuli normal microorganisms buno obuuka staph aureus obuuka bacteria bugenda yingira mu buno obutuli bw'okoze buno tono. Obuli open. Era kyova bakuteekako spirit akusiiwa kubanga the skin is broken. Waliwo obubwa. Kati obuuka obwo bugenda zimba era amasira gajja vaawo because akawuka kano kayingidde mwaka akaviiri oba mulunda mukana akatuli ke bakoze ne kaleeta infection. So ekisinga obukulu prevention kuziiza bakutooleko. Oba oyagala uli oyagala kamalirawo their permanent hair removal solutions genda ate shaving creams zo ziyamba yebimu era wala abakozesa shaving cream era ne bazifuna ko shaving cream agenda kujjayo akaviiri konna agenda living olususu nga luli obutuli nga buli large and hollow bugazi ate nga akalina obeeramu akaviiri kavuddemu kati obuuka era still busobola oyingiramu omuntu. Musawo fe abasajja kyogenda mu saaluuni ne batusala enviiri wano kutumwikirevu so abamu batuteekako that spirit naye spirit oyo ayokya naye ate wawo wootuuka ewamu nga waliwo akaniimu ako so tubuulireko ku njawulo eyo kiriwo ekisinga okukola kuba akaniimu nako bwe bakakuyisaako owulira nga kakusonsomola muli naye ndowooza nti kaziyiza okubutuka. So spirit ono ate ne bamukuteekako owulira muliro gwe nnyini so kiriwa ekiyinza okutuyamba ennyo okwewala okubutuka okwo. Kakati kyekibuzo tubadde twogerako gye bakoma okusala akaviiri nga basala akashawuviiri nga balinaani mashini baginyigira ku lususu bakola agamba spirit omuteeka ku lususu otaliiko buzibu ajja kwevaporate nga tolina kyojjawulira ojjawulira akawewo naye wakuteeka awantu awali ebbwa agenda kulyokogyako gyowulira n'ennimu era kyekimu. So nze kyentegezaako kugamba abantu tulekeraawo okusala shawuviiri akapata era abasajja tufuna nnyo n'ebisukke n'emabega kubanga era close contact oviiri ne babusalira munda ne bukulirayo balina tweezing bagiyita tweezing neera process neddamu. Olwo abagamba nti bagoberere entambula y'enviiri kati ng'ezo ntegeza bwe bazibaddewo basale nga zidda bwe zityo. Kisoboka ekyo naye era webanga bakanyiza era kigenda kubeerawo. So ekisooka basooke bakunaaza ekyandibadde ekirungi kusooka kukunaaza basooka kusala abeewa kubanga bwe bakunaaza bakendeeza obwo obuwuka obuli ku lususu bacteria load ekendeera basala ekifo ekiyonji tebasala kifo kikyamu kubanga bw'osala nga kuliko obuwuka bugenda yingiramu. So ate kati kyogambye kiri opposite basooka tusala bulungi ate okunaaza kwe kusembayo ate okunaaza actually kyekyandibadde kirina okusooka ne bali abantu abafuna bino nga bamaze okushevinga ntera bagamba sooka onaabe olyoka owekolekoddemu wenyumuguze tusooka kiri naye nga kyekyandibadde naaba okendeeza obwo obuwuka obuli kubanga obuwuka bwo buli tebugenda kuvaawo. Musawo kituufu nti bw'okola steam bano bagenda mu sawuna nkola steam nti kijjanjaba embalabe steam asolo akatono kubanga kyakola agenda kuyambako okutuuyana okuopeninga obwo obutuli kigenda kuyambako naye ate nakyo kibekole nnyo zijja ziyiza okweyongera kubanga gy'okumubeeramu eri ebbugumu eringi omubiri nga gwo gusensinga omuntu ono ali mugumu nyina okukola oil omungi so twegendereze kyonna kyetukola kirina okuba ekyobumu nga tuwunzika omuntu aba tajjanjabya embalabe zino
oba bino byoyise ebisuko bulabe ki bwaba ayolekedde nga tuwunzi soko sola funa keloids oba enkovu olabeko omusajja alina enkovu mu bulago nenga ogenda n'oyogera naye neno ogenda n'ayogera naye kyava kusala nviiri ninze kyensingira ddala ekirala keloids nga zivuddeko scars obukovu obutini akin scars tulina box car rolling ne ice peak olwogenda olaba alina akasaako mu lususu alina nga alina akatuli akola bwoti olaba munda olaba gye kakoma kuzenkovu ekirala post inflammatory hyperpigmentation nofuna kala ya black kubanga acne oba pimples bulwadde bwa kuzimba it's an inflammatory disease so mutafuna enkovu eza black au zeta black spots inze kyenna nsozo okugamba walo kyetuyita over the counter so ogenda you not need a prescription ekisooka osobola ofuna benzoyl peroxide waba akusiiwa ng'akwokya osobola ofuna clindamycin lotion ebyo namupambaza osobola njagala ka clindamycin bajja kugamba kakozese bwoti ne bwoti naye era ombuzi omusawo oyo side effects zemba nsuubira jjanze kugamba mu kalifuletozo omweziri bajja kugamba bikusiiwa byokya buza musawo nsuubira eki nga nkozesa kano akadagala then ekiraba naye tulekerawo okwagala ebintu ebyamangu enkyanjagala embalabe nga zimpeddeko bajja kuwa zibuli busitiwedi wetwagambye naye nga genda ofune benzoyl peroxide osofuna mu form of the soap tutandikiraawo then olaba nga kisusse oba nga okola ekyo genda ew'omusawo omukugu mu nsusu ennyabo sisobola kubanga nsukawo omulungi ali eyo kasubire nti oyina kyoyizeemu olunaku olwaleero abalungi bingi bye twagala okuteeka ku nsusu twagala okubeera nga tumeremeenya naye twegendereze kubanga endwadde nnyingi okisobola n'okuviiramu okubanga ate ofuna kansa tugenda kubanga tusukkawo mukama katonda wangaaza amaaso moogi musota era